ebiseera munnange ebisinga obungi si kyangu kulota kintu kyotawulirangako oba kyotalabangako, si kyangu. Ate era nga munnange ntera okubagamba nti wuliriza nga nnyo omuntu byayogera, wuliriza nga nnyo omuntu byayogera nti muyinza okufuna amakulu. Kakati Bobi Wine si gwe mulundi ogusoose okusiinya ku kigambo kya possibility oba embeera oba engeri endala ey'okukwata Museveni jeeke, kubanga juzi yakiyita jeeke. Yagamba nti Museveni bw'aba yeetaaga jeeke tukimanye, oba nga asobola okuyita mu ngeri ya demokrasiya, peaceful transition of power, ng'asobola okukikkiriza. Baba takikkiriza agenda kubeera wa jeeke, Museveni agenda kubeera wa jeeke. Kitegeeza munnange nakifuba. Kakati era nga bwe nkutegeezezza nti si gwe mundi ogusoose Bobi Wine okwogera ku kintu ekifaanaganako bwe kityo, munnange ne ku mulundi guno ayongedde n'akisiinyaako, era nsuubira okuba nga buli omu abiwulidde bulungi nnyo, n'okusinga oba oli awo bwe nnyinza okubeera nga mbibategeeza. Ayogedde ku kukwata Museveni jeeke, agambye naffe amakubo ag'emmundu tugasobola. Naye nga sinnaba kugenda mu maaso kasooke nkuwa akatambi okeewulirireko muganda wange abadde ali Canada eyo, era nsuubira okuba nga wanaakomerawo wano obubaka bujja kuba bwatuuse dda. Tuyinza okusalawo ne tugamba kati tukwate emmundu tugende tubakube. Tusobola okukwata emmundu ne tugenda ne tubakuba? Tetusobola. Tuli bato, tuli bangi, tuli banyiivu, tuli baavu. We have nothing to lose. Byo biridde embuto zibiri mu mannya. So if we chose violence, we can open war on them and kill the hell out of them. Ate nga bw'oba owangudde nakyo kikkirizibwa kuba ne constitution etulagira nti bannayuganda balina eddembe okukozesa enkola yonna okugyawo gavumenti eri unconstitution, eya Museveni eri unconstitution. So ne bwe twandipiikiza ebyakulwanyisa twandigenze ne tumulwanyisa ne tumuggyako, but we chose not to go that way. We chose non-violence. Lwaki twasalawo ekyo baganda bange? Banjagala nnyo nekimekinga clear kuba mbeera n'abavubuka bangi ne bagamba Bobi, ffe twakuwagira kubanga oli mubanda, twakuwagira kubanga oyo osobola okutowa order n'ogamba Bufala tugende tubunyalise ne tukakkanya. Naye mbagamba baganda bange tetukwata byakulwanyisa kubanga violence ezala just violence. Naffe kennyini tuli wano ne bwe tukwata ebyokulwanyisa ne tugenda ne tulwana nabo mwaka mulamba myaka 2 myaka 3 ne tubajjako bannaffe bangi bafudde, ono bamusse, ono bamutemyeko omukono, ono bakoze eki. Kyangu nnyo okutuuka mu buyinza naffe ne tufiiringa entitled, era abantu batunuulira ne tubagamba mwesi mwe mwatuleeta mu buyinza, emmundu zaffe zizino ezatuleeta mu buyinza. Twalwana kyangu nnyo ebyo tugenda mu bwongo. Twava tusalawo tukwenge bannayuganda bonna benunule bonna, so that ne bwalibeera nze nga tutuuse mu buyinza sisobola bagamba nti nabanunula, tuba twenunula ffenna. That's why we chose to do it as a nation. Number 2, guno mulembe gwakyukamu si gwe guli ku 19 obugaga kyetulina nti twagaana okuwanika. The biggest victory that we have is that we refused to give up, and you cannot defeat somebody who does not give up. You cannot. So what we have to do is to keep putting one foot in front of the other as we move forward with conviction, with hope, with confidence, never giving up, knowing that everything is on our side, but most importantly, God is on our side. Temugwa mmanyi
mweremereko tugenda kuwangula mbakakasa wanudde nja kukyala wano bagambe saabagamba mugambe watugamba. olunaku lumu lujja kubeera bwe ruti, mujja kubanga abaloota, mujja gula zitiketi, ennyonyi zijja kujjula nga zigenda waka, mujja kujja mudde waka mwinvesinge waka, enguudo zijja kujjula nga ffenna tutendereza Katonda, tujja kuyimba ennyimba ez'essuubi, tujja kuyimba ennyimba ez'okujaguza, kubanga tujja kuba twenunudde ate nga tugenda kwenunula. Temuggwamu maanyi, temulekerawo. Mukama Katonda abankumire, abongere essuubi, abagumye, abawe okwekiririzaamu, atuwa amagezi, atuwa obugumu, anafuye omulabe. Mwebale nnyo, mwebayedde akumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abantu abamu batutegeezezza nti Bobi Wine aloota, mbu aloota. Naye ebigambo ebifaanaganako bwe bityo njagala okubuulira gwe muganda wange byayogerwako General Museveni nga akyali Katumba Oye 1980 mu kalulu ako Museveni yakalimu era n'asiba ekkira nga talina buwagizi yadde. Naye byeyogera naye byali bingiko okusingawo, kubanga ate engeri gye kiri nti menta we yali Obote eyamukuza, ate Obote yali musajja mukulu nnyo ku Museveni. Ng'era bw'olaba katugeze Bobi Wine ku Museveni, naye ate Museveni yatyoboola nnyo Obote mu kiseera ekyo, kuba yavuma n'atuuka n'okumuvuma obusiru ng'ako Obote akasirusiru. Oba oliawo Bobi Wine kyatannaba kubeera ng'akola. Naye era gye Museveni awo yasinzira okututegeeza nga bw'agenda okugenda mu nsiko akwata emmundu singa akalulu kabeera kabbiddwa, nga abasigadde bonna Obote n'abalala bamulaba nga akalenzirenzi akali mu kwogera ebintu ebitakola ki, ebitasoboka, akali mu kwogera ebitasoboka. Kaakati munnange ebyaddirira gwayinza okubinyumiza, ndowooza okusinga nze okubikunyumiza. Kiki ekyaddirira era biki ebyavaamu 1986? Kakati ebigambo bino Bobi Wine okubyogera abyogedde era n'agamba nti naye kennyini asobola okukozesa emmundu okuggyako Museveni okumugya mu buyinza, kubanga abavubuka bali wamu naye. Bobi Wine ng'abyogeza buvumu. Jjukira nti munnange ebimu kubikola omuntu okutuukiriza ky'ayagala bwe buvumu. Ekintu kino Profesa Balibase Kabukenya yakyogerako n'agamba nti singa bakuba essasaawo bangi nnyo ku ffe tuba twadduse edda. Naye Bobi Wine yasobola okumalako kampeeni za 2021 mu masasa amayitirivu n'amalako, n'agamba nti oyo musajja abeera mugumu ate abeera muvumu nnyo. Kaakati munnange yasuubiza ba foot soldiers nti ekiseera kirituuka oba oliawo nabo ne bambala ku byambalo by'amadowadowa. Jjukira nti already bamudikiriyalinga dde okubeera omuyeekera nga bamuteeka wamu ne ambasada wa Germany. Kati essaawa eno we tuli munnange ebigambo biibyo kugambye nti tosobola kuloota kintu kyotawulirangako oba kyotalabangako. Naye amaze n'akola disclaimer ng'era omugezi bw'akola ki bw'abeera. Naye munnange ebigambo nga bwe biwulidde mu buvumu bwabyo. Bino jjukira nti Kuraije yagamba nti yayogera ebigambo kwegamba ebyoyinza okufuugisaamu nti ekyefaanaanyiriza enjaba kibeera njaba. Kuraije kati ate General Museveni bino oba oliawo nti byayogedde kati nga bamuhoozi n'abalala bayinza okubiyisaamu amaaso, naye General Museveni tasobola biyisaamu maaso kuba akimanyi bulungi nnyo engeri gye yajjamu nti bw'aba ye mu kiseera ekyo mu bujega bwe nga bwe baali bamulaba nti yasobola okukola mobilization. Kakati abavubuka ye Bobi Wine amugambye nti abalina bali ku sayidi ye, era bwe tutunuulira eggye erya foot soldiers era ba foot soldiers lino lyeraliikiriza nnyo gavumenti kuba walirabira ddala nga eggye erya ddala. Kaakati muganda wange
bw'oyongereza ku bigambo bye yayogera juzi nga yogera ku iPod nti Museveni bw'aba yeetaaga jeeke nti nayo emulindiridde jeeke bweri bw'aba yeetaaga military approach nga kye yeetaaga kubanga Bobi Wine agamba nti ekiseera kigenda tuuka abavubuka abo abangi nga naye kennyini takyasobola kuba controllinga era munnange ye mu kutegeeza agamba nti nga bw'obiwulidde singa kituuka ekiseera ekyokozesa amagye ekyokukwata Museveni jeeke munnange kijja kusoboka. Ayinza okutwala emyaka 3 oba 2, kiyinza okutwala emyaka 3 oba 2, naye era kisoboka. Kakati munnange gowooza ki ekiyinza okuddirira awo? Kiba kitegeeza nti kakati olutalo luba lwagaziye dda, amagye okuva e Rwanda gaba gazidde okutaasa, bino byenkubuulira bibijja kubaawo, ate nga bijja kubaawo singa ebintu tebikola ki ebintu tewabaawo beekuba mu mutima kugamba nti owange ewanyu waawo nga bapulaninga muzzukulu kukwata. Kakati munnange Bobi Wine akakasiza naga yetaagala violence era yakyogera kuva dda, naye jjukira nti yakakasa n'agamba nti Museveni guno gwe mulundi ogusembyeyo oba chance esembyeyo okumuwa eri Democratic, era singa agizannyisa kiba kitegeeza kaba kaweddemu ebiddirira kubanga yabyogera ate era ne Museveni abimanye bulungi nnyo. Kakati munnange ekigendeerwa kya kukyusa buyinza, tuddeyo mu nkola eri eya demokurasiya owa ddala. Naye kati Bobi Wine agamba nti enkola y'okukwata emmundu si lyekkubo eddungi n'akatono kubanga kino kigenda kuleetera bannansi okubonaabona, bagenda kufa. Kale kwegamba tekyali badde nga kikolebwa bwekyo, kyali badde kikolebwa mu ngeri eri civilized, naye Museveni ebyo tabikkiriza, agamba waakiri okufa. Oba mu 2021 ng'amaze okuggwa baatukakasa nti baba kulangirira Bobi Wine nti bo baali baddayo mu nsiko, teebereza bwe bati bwe baakyogera. Kale Bobi Wine agamba nti okutta obulamu bw'abantu munnange basaalumanya, abantu abali innocent, okubateekamu olutalo nga Museveni, kubanga Bobi Wine yagamba nti bo tebalina kye bafiirwa, bo nga bo basobola okugenda mu nsiko, naye ate obulamu bw'abantu. Nejjukira nti Museveni ye talina kyafiirwako yadde n'akamu, kubanga yekimanya bulungi nnyo nti abagenda okufa era beebo baagala okulinnyirako yeeyongereyo, era yatugamba talina yamuyambako yadde n'omu, nga tawadde ekitiibwa n'abantu abaafa bonna mu lutalo, ye yeerandiza yeko okutuusa awo. Bwe bityo omuntu yeerabira amangu, naye jjukira nti ye talina kyafiirwa, era okuteeka olutalo mu bannayuganda ebyenfuna byonna ebifa mwe mulaba alemera ku aminti yayo n'ebyenfuna mu ggoba abayindi. Naye Museveni yatatana ebyenfuna bya Uganda okumala emyaka 5 emirambirira ng'emmundu eseka. Kati ate olwo n'atuteekako 30%, kati yatukola ekirala, kati ate ne bawamba obuyinza buli kamu ne bakeekomya. Eggwanga kwegamba tebaliwadde breathing space, ebyobugagga mu ebiri eby'omu ttaka byonna babyekomezza. Amafuta teri agoogerako, naye nga baatandika dde okugasima, ne Kabuleta juzi yali atukakasa owa need. Kakati munnange eyo jeeke Bobi Wine agirangiridde nga bw'ogiwulidde. Museveni yandyetaaga jeeke, ne juzi yakyogera bw'aba yeetaaga jeeke, katumukuba jeeke. Bannange agamba nti okuwangaala kulaba, naye twaliwangadde ne tulaba.